taate nkuviira ku ntono. Gasabo. Kati bwe mmala okuyimba ndugga yazzeeko. Olwo bamugama bayimbye edda bakasasa baani. Kati mugama nanga naga kasita omaze okuyimba jja tutambule tukole tugende. Ffe tuyingire emmotoka. Naye nga Alimpa tannatuuka n'aluuna. Bantu tebabadde bangi adi batonotono. Nga tuvuga ekkubo bbi nnyo. Ekkubo bbi nkola dde tonnyeemu oba just bbi bubi? Bbi bubi, ekkubo lyesa muto bbi nnyo. Kaakati nga lyagala ng'obadde olimanyi bulungi. Olimanyi. Kaakati bwe tutuuka egindi mu makati ga Ssemuto ne Matugga. Alimpa aleeta emmotoka nga edduka nnyo. Sewa atugamba banne Alimpa tabatomera mu ayitawo nga tusobola muyimiriza kumuga nti oba kyo abantu abantu batono tuddeyo oba obudde bugenze sawa 9. Sawa 8 zadde 8 era bugenze. Bugenze nnyo. Akati tutuuka e Kawanda. Batuuka e Kawanda bagundi batukubira akatongole n'endiga. Olwo bavaayo bo bali mu nnuwa y'abandugga. Ndugga amaze oyimba. Amaze okuyimba. Bavaayo. Batuuse wano ku Siinyi wano balaba emmotoka eri awo eweddewo. Abantu bali eri wansi mu kitoogo baziirana. Ne batubuuza bane muli balamu batukubidde olusimu. Tubagamba muli balamu nti waliwo emmotoka eri wano. Tubadde tumanyi mmwe mugize mufunye obuzibu. Ti mwetegereze bulungi Alimpa atuyiseeko. Nga bava mu mmotoka nga beetegereza bagenze okulaba amaaso bagakubye ku ragafaya. Nga bagamba bannange be bano ragafaya wuulo. Tategeera ali abuyana babuyana. Bagenda okutula bwe bati batulira ku gonda Alimpa nga bamulaba. Bagenda okugira ati nga balaba ono Saidi. Bagenda okugira bati nga Lady Grace nga yata ali mu mazzi ekitundu kino kyonna ekya wansi. Nga amunyuluddeyo nga ye mukalu era bamubikiddewo. Batugamba nti akane tubagamba mubateeke mu mmotoka mubavuge mubaleete e Kawempe ekirudduwe bamuyimirira ffenaffe tuveeyo eno kuba tutwadde tumaze okutuuka e Makya. Kaakati bwe batuuse e Kawempe ne babagamba nti emmotoka mugivuge mugende ku casualty eMulago. Kaakati ne tuvuga tubasange nga tulina Mugema nabo ne batusanga. Twasinkanye ku rawundi eMulago ne tuyingira ne tujjamu abo tutandika kupangulula mu tuleeta obutanda tupatikula abantu. Lady Grace nga oba mbikuweereza obirabyeku mbirabyeko agendabyeko. Badde mu mmotoka bameka abantu abo? Babaddemu abantu ndowooza 6. 6 oba 7. Badde 7. Teri kwawo bona atafunye bona bafunye ebisago. Teri n'omu atafunye ekisago. Emmotoka yaweddewo era nti bw'ogisanga toyinza kumanya nti waliwo omuntu n'omu eyavuddemu. Nagirabye. Kati babadde balina okufuna obuvune kubanga babadde bangi mu mmotoka. Ate ng'edduka. Kakati obwedda ekkubo eryo lirimbalimba. Ne wabanga awatali kannya n'owoomereza ekigere naye ate woosanga ekinnya kiba kinene. Kati ndoza yakyekanze n'aluuzinga. Ani adde avuga? Alimpa nyina adde avuga. Kati oli ovugisa otyo wannanga olumbe nga luzze. Alimpa nga yavuga. Era nimwerali. Waliwo omuntu yali avuga Alimpa awo mabaga gwe nali mmanyi. Simanyi. Naye Alimpa bamusange bamugirira upstairs. Yali kaka yadde avuga. Ate Katonda amuyambe tuyambe yabeka teyamukubye mu kifuba. Magulu kwa mulabye ng'ayogera awo mu Mulago magulu ogulu okumu kwe kwakutuse. Okugulu nze mbadde mujambo enti empale ne kufulumya eggumba walumu. Nikikangabwa. Lady Grace omubiri ennyama yonna nebannange. Kano ka Saidi nako kafudde. Oli omuvubuka ye bamulabye luvannyuma nnyo nga bazzeeyo emmotoka yamu. Omukwano guliro
Ayagala kulianza manyama. Programu ya romani soka senzo soka pesa tuzekola ina. Yes.